okusinziira ku bibala ebyavudde mu kubala abantu okwakasembayo omwaka guno mu Uganda eno muli abantu obukadde 45 amaka ebitundu 33 ku buli 100 gali mmere yakulisa abantu ba munju yaabwe abatali wadde okutundako. Kyokka newankubadde guli gutyo okulima kuno kusinga kwetabwamu bakyala abakeera okukola obutaweera balisa ab'omumaka gaabwe. Kati era nga Uganda yegatta ku nsi n'okukuza olunaku lw'abakyala ab'omu byalo batubudde nti eky'obutaba na ttaka libalinako obuyinza bo nga abakyala kibalemesezza okwetaba obulungi mu kulima emmere eyinza okutundwa. Abakyala tetulina ttaka we tutera kukolera byaffe ng'abakazi, tetulina kapita amala, ate n'abantu abamu olw'obulemu obw'enjawulo n'obusobozi obutinimbe tutera obeera nabwo ng'abakazi ne batulaba ng'abatalina nnyo mugaso. Ffe abakyala omanyi bagamba tetubeera na ttaka. Batera ogamba olima wajja n'ettaka so kwe kusoomozebwa okusinga okutukozesa obine. Munasimbi ze bayinza okusiga mu nnimiro zaabwe tebaziraba. Kino kibalemesezza okugaziya ennimiro kuno okugula ebyuma ebiyinza okubayambako okwenyigira mu nnima ey'omulembe. Many times we are the ones who do the donkey work, but we don't have the capacity to go further beyond the garden. We don't have finances, we don't have credit facility. Okwogera bino babadde wano mu kibuga Kampala ku mukolo ogwategekeddwa okujjukira olunaku lw'abakyala ab'omu byalo kuno okutongoza ekiwayi ky'abakyala abalimi wansi w'ekibiina ekitaba bavubuka abalimi Young Farmers Federation of Uganda. Era mu ekyo ekitutongoza olwaleero ekiwayi kino eky'abakyala nti babeere ekyokulabirako bano abatono districts ze tuwuliddeko 10 ezitandise babeere ekyokulabirako eri districts endala era bakunge abakyala bangi abakulu n'abato abenyigira mu kulima n'okulunda okulaba nga beegatta ku kiwayi kino. Richard Semwanga akulira Uganda Farmers Federation of Uganda atugambye nti nabo kibaluma okulaba nga abakyala bakiri obungi mu ggwanga tebaganyulwa butereevu mu bye balima. Abakyala bano Uganda tebalina ttaka abasinga ate amataka ge balina g'abaami baabwe oba g'abazadde baabwe ababadde batannaba nnyo kubeesiga kukozesa amataka gano. Bono bagenda okutandikira olugendo lwabwe okulaba nga bagatta abakyala ku mugendo omunene ogw'abantu batandise okuganyulwa mu bye balima. Era nga tugenda kusalira ddala entoto okulaba nti abalimi baffe n'abalunzi abakyala babeera n'okutuuka ku byenfuna, babeera n'okutuuka okukozesa amataka, babeera n'okutuuka okukozesa tekinologiya ow'enjawulo. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Helen Asamo era nga yabadde omugenyi omukulu agambye ekimu ku bikuumidde abakyala mu mbeera eno bwe butaba na mutulo gwe bagattako ebyo balima. Can you make food which is not only for consumption but food which is for commercial? Hence promoting commercial agriculture, thereafter marketing, and we are able to produce a lot of productivity and our women are improved. Kati bano bazigiridde enkola za gavumenti ez'enjawulo ezidduukira abakyala abeetaaga obuyambi naddala gamba ng'eya GROW ey'okuwola abakyala ensimbi bejje mu bwavu. But we have also come up again another program called GROW, making women who are already at a level of business can employ young people because we want to encourage employment. They can then graduate to what we call 4 million to 200 million. Uganda y'emu ku mawanga galina ebyenfuna ebyesigama ennyo ku by'obulimi kyokka nga bikyagatta kitono ku byenfuna by'eggwanga ng'emmere esinga abagirima be bagyeriira. Samuel Sebuliba agafe ku Spark TV.